Easter yanyumanga naddala we kawungezi nga Farida Nakazibwa ali mu kutusomera amawulire. NTV akawungezi agavudde mu masinzizo ag'enjawulo mu kitambiro kya Easter okwetooloola eggwanga Uganda okugeza tubaniriza eddakiika eryemu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungezi. Webale kubanga oli ku NTV akawungezi nga tetunnatandika gigi n'emitwe emikolo olunaku olwaleero awe kawungezi nga mwenna embuto zibali mu mannyo. By the way, who miss that preacher ow'ennamirembe, the Right Reverend Wilberforce Kitoluwalira? Omusajja oyo yayimiriranga katuuti n'avumirira gavumenti olw'okuba nti etyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo, era ekitambiro kya mmisa ne kigenda bwe kityo ennamirembe. Bwe tuddako e Rubaga, Cyprian Kizito Lwanga omugenzi kyekimu kye yakola. Ate mu kitambiro kya mmisa mu ssaza ekkulu ery'e Masaka, CBS Tomusange Kayinja ng'agenda ku kigo ky'e Masaka, West Buganda, omukulu kitaffe mu Katonda Bishop Kaggwa n'avaayo n'avumirira okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Yes, nga tunyumirwa amawulire bwe gatyo nga bwe tugendako mu bannaffe aba Seventh Day awe Namuŋŋoona Metropolitan John Lwanga n'avaayo n'agamba nti gavumenti esusizza okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo, era walina okubanga wabeerawo empenda ezitemebwa okulabanga omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya. Rest in peace Metropolitan John Lwanga. Naye nga sinagenda mu maaso kansooke mbabuuzeeyo ekibuuzo. Ba Metropolitan nga babeera n'ekirevu, oluusi abamu babeera n'ekirevu nga kirimu envi, oba be batabuliiki b'obukristaayo nange simanyi. Poziko wadde leero Easter, naye ate tetulina kwerabira ku basajja bannaddiini abavaayo ne bavumirira okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Wadde lunaku lw'Abakristu tetulina kwerabira Sheikh Nuhu Muzaata Batte yakolanga kyekimu ku Idi Mubaraka. Naye kati ebyensangi zino simanyi, simanyi lwaki amawulire agava mu masinzizo tegakyalinga gali. Maximum respect to the Right Reverend eyawummula Wilberforce Kitoluwalira eyali akulembera ekitambiro kya mmisa ennamirembe. Cyprian Kizito Lwanga e Rubaga. Rest in peace ow'Abakatuliki Bishop Kaggwa. Sheikh Nuhu Muzaata Batte naye tumuwe respect. Mpoziko sijja kwerabira bannaffe aba Seventh Day omugenzi Metropolitan John Lwanga. Ekinsanyudde olunaku olwaleero nsanze omusajja ng'asanyukise ku lunaku lwa Easter. Okimanyi kino ki Big Daddy kya Fanta ng'akikutte bulambalamba ataddemu akaseke liita 2, si bino bye muyiwa mu kagiraasi. Ye ng'anywera mu kaseke. Nange enviri ne zinva ku mutwe. Kiraga nti abantu abamu basanyuka mu ngeri eyaabwe. Naawe sanyuka mu ngeri eyiyo mu buvunaanyizibwa. I love you. Oh, Ugandans who are tuning on. Gwe mulonzi, gwe mulodi. God bless everyone who has been here up to the end of this video. Emmanuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor, 2026.